Kale, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself, KingSmith. King wa television. Television yawe. Sebo, eno show yange siyo. Manyi oli king mukabozi. Nze Smith nkumanyi. Wamanyira wa? Mingo. Olinga nze lubula Dr. Bawa Nina Rose. Nze Dr. T omugogwa Musa. Dr. T Nina Rose omusanga wa era mufumbirwagana muti. Love secrets. Sinza kubula byama byaffe. And the person can ask, lwaki wayagala omukazi omuwanvu? In life aim higher. Empeteriwa. The cooler you go, the higher it becomes. Kasafu n'olubuto olusooka nga COVID abayisata gwe Nina Rose. Tuli bulungi. We are happy tulina sente. Dr. T Mugagga. Nze ndi mugagga, I have money. Bw'oba okolera govt oyinza okubulwa sente. Nga lwaki tozibulwa twe abakozi. Nako akozesa amalevu n'akajirita kaabula. Kati wozikidde ku matama olwo. Nze no show yange tojja kuntamba. TV ya nnyoko. Sendi myawutu. TV ya poso. Agaana okufa batuga mutuge. Soko obuze kale kubawagizi babakola. Sibuuza sibaagala. If I enter the toilet, I don't ask flies that good morning. I'm a rich man. Nina Rose akubuulire. Anayinama yajjawo oluyimba olwo. Kitufu Nina Rose ayina olubuto. Oli bitegetege buli otambula bimenya amasengere, sokola ku masengere. Bongo bwankima. Kyokka nga toyina n'ebitege. Yes, n'omuggo gwa Musa. Lwaki omuntu aba n'ebitege? To pave way for the master. Omuggo gwa Musa sigwe gwayawuzaamu ennyanja. Yes. Kati Nina Rose Munyarwanda. Kitufu ali lubuto. Yes, Nina Rose ali lubuto. Era twagenze mu sikaani omwana afaanana biniganta. Kyokka ate wange. Kijja kitya? Life that is ente ezirugavu evaamu amatameero. Tokirabangako? Kambuuzeemu mukwano gwo. Mukwano gwo mutegedde. Mukulu wo, taatawo. Yabaddemu n'obutakkaanya ne media houses ezimu. Obuzo obuzibu bwavudde ku kinga tena. We have 4 killer diseases in Uganda. Diarrhea, bajjo, bacteria, diphtheria, mbabazi. Wagambye nnya. Mbabazi. Mbabazi yavuddeko obuzibu bwa Tamale. Tobeeranga kusaasira. Bebi nabikukuumira emyaka 3 oli bweru wa ggwanga. Oli bweru wa bufumbo n'olimba Serugambi wabimukuumira wamukuumira kyekyo. Big Eye yasooka kuvuga tractor bwe buzibu bwali faate yerabidde. Nemukola ki? Nemuwogola amagulu. Jia 12 anti bafa sente n'okunywa amata g'abaana. Nze oyo mukazi simwagala. Ani yenna? Mange yantuma biwala bito. Tobanga oyomba Don Zella. Ate Don Zella agenda kunkola kimuyita ajaawo. Mukunamire. Oli naalongo. Nabaga nti Ani. Don Zella. Nange ndi Salongo. I have 2 balls. Ate ontiisa ki? Omukulu onalebo Kato Lwama mulwadde. Kato is a very good man. Oyo agenda kuyitamu. Nabaga nti abantu babiri bagenda okudda. Kato Lwama is going to come back. Betty Kamya is going to come back. Agenda kuba kundi kagundi. Kisoboka. Ajja mukuba. Ensonga bbiri. Ajja mukuba. She's a woman of legacy. The power of the opposition is to kuba kakyakaali ku byalo. Kati kyakaali bamuganye. Kani Kasibante speak for 3 hours on TV in English. Nti oyagala kufumbirwa katongole. Kye kyaddusayo titi. So Khalifa Ganaga ayagala okwesimba ku MP Kato Lwama. Ba Victor Kamenyo bani abakiveeko. Nedda nkiriwo ekiti. Every good house has toilets behind. Kato Lwama is a bungalow. The owner of the ali mu updating at Twitter ya Museveni Senyonyi. Joel Senyonyi. Twitter handler. Naye yakoze embaga over the weekend. Joel Senyonyi. Yakubye people power ekigu. How? Yabadde scientific. Tosobola kuwasa. The hope, to keep the hope of people. Binje ebikuuma hope. Bobi Wine ali mu hope y'abanna Uganda. Kyokka abakazi abatannafumbirwa n'abaali mu bufumbo. Hope yabwe baddaani. Kati awasiza people power egudde abakazi bagenze. Nedda. Kenzo kati ali waggulu nnyo okusinga Leema kubanga buli mukazi amanyi nti Kenzo ayinza okumpa senja. Keeping hope alive. But marriage is respect in a society, in a community. And so oleke mu politics, this is commercial politics. Commercial politics, you keep the fire burning. Nti buli kaseera teekayo post Senyonyi nti ani erwedde okunfumbirwa abakazi beeyongere mu people pochi kati wawasizza
kitegeeza abakazi obakobe bagenze mu NRM ate mu NRM bonna abaliyo bafumbo. Dr. Ati, at the same time omukulu Bobi Wine Kyagulanyi abadde akola concerts nga zesinga okubeera sold out ku social media in terms of numbers. Kino kimulekawa nga ye omuyimbi ate politician. Tulinze kalulu. What do you mean mulinze kalulu? Nti a person can be with a very nice suit with a whole pant nga pant erimu ebituli. Museveni ebyo tabitya. But the same Museveni you're talking about yalesa akalulu kano kabeere scientific, meaning bikimu kigenda kubeera nga kitulwanira ku social media. Politics mandevu kankubuuze, what is politics? Omuvubuka omuto okuza omulevu ng'ogw'embuzi ennume. What is politics? Politics is a dirty game. But that can't describe politics. Politics onoonya w'oyitiramu nti kati Museveni agenza okulamu mulibu byakaedi nzigule. But the ministers are doing their work at the handout. Who are they working for? For the people. Constitutional wise. Vya constitution biveeko. Kati ensolo efugibwa kuki? Vya constitution biveeko. Nze nabagamba. Politics tojja kusuubira nti Museveni ajja kuyisanga nnyo kubo yandi kuyisizza. Why? Kubanga Museveni is a politician.